So be video ya Khalifa. Nga bamuchapa oluyi. Nag. Roso komuleka ne malne guga. Ukitegera ko omuntu abereyo nga yewaga gwe nja kukuba nomugamba kali kakati sibo nzu mukuba. Nga kyasobola okukola kayi. Ukitegera ko omuntu oyagala omukuba bire ddala ziri zennyini beji rate jabu mukube ki tosindika muntu tewekwa sambo ate mutabani wange yakubya agwa bakubye ukitegera kubanga singa kubadde musango ndi oli singa omuntu aba afudde oli bamukubye amasasi ne bakwata abamukubye amasasi abamukubye amasasi ne boogera mukama wange yabasindika mbuye tebamukwata omwana yawangudde ayina eggaali nga bwagiyita naye nga bwe namugamba mwana bino bya music bino bya ndongo eggaali tekola mu ndongo so kati nze otalo tuluziza mu ndongo nze okunkakasa njagala onkupe bukubi ki ndongo emalayo okitegeera naye ebyeggaali ebyo bigenda kukoma wano nti gundi ayina eggaali naye tusirize naye tetuli basiru okitegeera naye tukugamba owangudde okitegeera ne buli mulabe time yeja tuuka akole revenge ensonga eno wagituteeko mu bamateeka oba ku poliisi oba samwe ebintu ebyo poliisi era babitukuttedda ko poliisi yankubidde eyo yennyini ng'ebirabye ne bampita nkole statement nibagamba kabadi which is tekindowooza nti kinaako buki buzibu naye ekibuuzo ekibuuzo nze ekyange simanyi kibadde kikyo abayimbi gye beesindika bagenda banawangaalirayo oba banaasobolayo ekyokubanga buli kimu omanyi mu bulamu tukuze katonda tasaagibwako era jokusiza katonda n'azigendamu azitya si lwakuba ntusa kyogera nekivaayo mu kamwa naye tukuze ekyo tekikola ki kati waliwo ebintu bye tutakola kubanga tukuze tebikola ki tebikolebwa kati ne weeba sitanti naye ng'omuyimbi akubibwa oluyi abayimbi balina omuyimbi mu lunaku agenda okumalako olunaku ng'akoze ebintu ebimukubya kanaana kale yaliwo Khalifa ng'akuba oluyi oba yali sitandi oba teyali bw'oba omubanja kuba n'oluyolo lwa bulamu nze ndabanga n'omwana yaluleeta n'akoonako n'asindika whatever lwa bulamu kati nze argument yange weeri lwalina okunoga eno gye beesindika ne batumanyiiza nti omuyimbi akubwa nga tubatimba ku bivulu ne batajja ajja kubakuba anti omuyimbi ajja kuba omuntu ajja kuba omuyimbi anti bakuba n'otagenda na ku poliisi kale ate ekibi kiri kimu baKhalifa be babikoze ajja otandikirwamu nga yeewana ekitiibwa nabambi olaba bakuba papa mesa kisemakulu olwo waki nange abadde mutima bannange ayinza onnyiiga bannange ayinza okukuba amasimu naye ng'omukuba otya ddala hanye nkugambye nti bino bye bakola nti kale baKhalifa yakunyiiza nekimanyi nti abayimbi bakola ki bakubwa labe banoonya omusajja obuvunaanyizibwa ennyo ne bamupa owafe omusiime ate nno nga oyinza n'okwesanga nga n'ensobi teriiwo ne lwakuba omwana alaba nti kya bulijjo okuba abantu tuyinza okwekulumula ogenda okwetonda ku papa sport anti ate twetonda tumuyambako okukwatisa mateeka ate tuba twetondera eyamukubye oba asonyiwe ffenna asonyiwe yamukubye oyo aba alina okukwatisa mateeka tetulinda poliisi kutukubira simu tubeerawo tutyanga papa misa tetulinda poliisi tukubira simu nti mujje mukole statement fetwetwala ne tukola statement ali tetwewala ne batusibanga bwe bamukwata kanoko kyokka nno bino tuve mu lwali bagenda bakubana empi bakubiremu n'abasajja ab'obuvunaanyizibwa ennyo naye nga mu setinze presidensi nezaki ez'empi Ntambi Kyannaku nnyo okuba nti nno abayimbi baffe balizootinze
mukubanga bakola obubadi nenga babwesigamiza nnyo ku bumenyi bw'amateeka criminality. Ekikolwa ekyo ba characters abakirimu ababiri bonna bakifunamu. Essaawa zino Fik Gaza asize ekifaananyi eri Uganda nga someone ali violent, ali unruly, era yeesiimisa ebikolwa bye ebyo, era buli wagenda yeesiimisa ni taata yeesiimisa n'agamba nze nja kukuba ebbaati, nja kukuba ne mu nnyimba akiyimba Muhammad nja kukuba ebbaati agwazolea okiraba. On the other hand, Khalifa aganaga musajja wattu naye yeetagawo ko kukitambula essaawa zino. Ebaddala abayimbi bakola ebintu ebyo biyitirivu nnyo ebisobola okubanga biboogezaako nga boogera nga they are the talk of town. Era oli tekimuliimu wadde olusala lw'okutemya nti singa oluyi lwe lugenda okubanga luntambuza bannaye wabeerewo alunkuba mbeere nga ntambula. Essaawa zino omukulu interviews zazikolera kuva oluyi lwabeerawo ku Lwokusatu yakola interviews 21. Ozibaze nzibala obanyi Ntambi ebigambo byo mbibala mbakatona mu ggulu. On the other hand, noli yakubye yagambye nti nomala ina nazoli agenda kubeera mukola ki mukuba oluyi. Ebyo tebyali nzisali kibaddeko obuzibu nga bazanya stances zaabwe, naye kyennaku sayimo kyayogeddeko ekya one president eyo nti abayimbi kennyini kijja kutuuka ekiseera nga kinomalizingiddwa nti nabo bakubwa empi bagenda kuba baluzinga ebitiibwa byabwe. Ekyokubiri kiddayoko ku business ya music okutwaliza awamu nti twakava mu shows bbiri zengenda okubanga mpaka examples. Show ya Fefe Bus twajogerako wano nti yemu ku shows ezibadde ennungi mu kuorganizingibwa bambi, naye yali highlighted by violence y'abaana abo ab'amagaali. Bu video bwo bwafulumanga omu ku bbeera yali Fik Gaza oyo nga ze n'abaana abayitirivu ennyo, abantu bali ku bunkenke n'ebintu byabwe bali mu kusattira era ne bejjusa lwaki bazze n'okujja in the first place. Imagine nti Fik Gaza okwagala ku exercising yo violence oli mu kufiiriza omuyimbi Fefe Busi alina experience ye ey'omulundi ogumu once in a lifetime embaga y'omuyimbi ebeera concert. Musajja wattu amaze emyaka 10 na organizinga concert ey'amaanyi n'ojja n'okoleramu efujjo mu concert eyo oswazizza omukolo gwe n'ekirala n'otiisa ne bana abaala bagenda mu bivulu. Tesaawa zino singa ogenda n'obuuza muntu ku muntu abadde bagendanga mu bivulu bino ebiri open agamba abadde ebivulu nze byantamwa olw'ensonga tobeera safe na bintu byo ogenda kuba wakavaayo bakuba emigere bakubbeko ebintu bakulumbe ne mu mmotoka. So kifaananyi kibi nnyo eri business ya art eno gye tulimu ng'ate concerts yate basigaza ng'ekintu kibafunamu ssente ekisemberayo ddala bino byonna bibadde biganye nga ssente omuyimbi asitayiriza ku kageeti awo ku mulyango kati ne bana abaana balumbyeyo nabo bagenda kubeera nga wafa. Guno omulanga njagala nkukubire security organizers za Uganda bannange. Embeera zino zibaddewo twogedde ku baana bano nakola ne project number kicking hooliganism out of Uganda's music industry. Neifanga ate nayimuka. Ne yes yafa olw'ensonga nti bano abaana bali protected nnyo okusinga ffe kye tulowooza. Iyo mwana gwokwate n'omukwatira mu kikola n'omutwala yenkya n'avaayo n'akola kintu kyekimu. Naye nga I believe Ugandan security organs zina all the measures, all the personnel, all the skills of combating a crime oyo okubeera nga nozimuziiza because tukirabye ku show ya Hamu ewedde wano nti tewaliwo omuntu gwe bwakwatako wadde bakola radius security ya kilometers nga 2 mu buli kitundu kyonna ekiri mu Kampala wano. Abantu ne bagenda ne balaba show yaabwe ne baddayo bulungi nnyo. Ate nga nakivuba kitegeeza nti security organs mugenda kutuwa ebyokwefumitirizamu n'ebyokulowooza nti violence ono ne criminality mumufunamu kubanga one of your roles is kuziiza butabeera nawo and you have all the personnel. So enduulu yange nze njukubira security organs bano abaana bo tubaleke akakyama amamera togenda kubeera nga okagolola naye mubakwate bagende gye balina okubeera nga babeera balina kubeera mu makomera basaavinge. Kadde kaweddeyo tubasiibulire wano olwaleero amazimba ensi yo yaddako. Thank you so much. Bwe bitambudde tusinkana on Monday. Good morning.